muganda wange Wamala Moses katono nnyo yitako wano. Mukunoonya akalunga ne bwoganga mwana muto yafudde nga bonna baggwayo, naye ekibiina kino ekigatta abaana enzaalwa ab'eggomba abali mu Uganda n'amawanga ag'enjawulo obusukka nsalo ya Uganda kiweereza obubaka obw'okusaasira bugamba bwe buti nti ekibiina ky'abaana b'eggomba Agida obubaka obw'okusaasira ekibiina ky'abaana b'eggomba batuuse okusaasira kwabwe eri maama wamu ne bamulekwa mwenna kitalo nnyo kitalo ddala okusingira ddala eri mmemba munnaabwe Wamala Moses munnakibiina kitalo nnyo ekyokuviibwako taata waffe, naye katusabe Omukama akutugumize mu mbeera gy'oyitamu. Twebaza buli muntu yenna akoze ekisoboka okulaba nga tutaasa obulamu bwa taata yadde nga Katonda akoze okwagala kwe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ng'ekibiina tuwaddeyo emitwalo 85 ziyambeko mu nteekateeka y'okuziika. Basaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa, ataddeko omukono ankubaaku saako ne ssekama w'ekibiina ekyo Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa kamwa koogera. Mwebale nnyo. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa, spokesperson oba ssekama w'ekibiina kya Agida eky'abaana b'eggomba. Kuwa Agida njagala okulisayo nnyo mwenna abaana b'eggomba abazze ne mwetaba mu kwerekerako mukadde waffe taata atuzaalira Wamala Moses oyo aba kitaffe naffe. Mwebale nnyo byonna bye mukoze. Kuwa Agida live njagala ate okutuusa okusima okwenjawulo ate eri abo abatindiza eggendo ne bajja ne beetaba mu kwerekera omubiri gw'omugenzi. Bane mwebale nnyo mwebale ddala. Sinza kumenya sekinyumu ne mwebale nnyo mwebale ddala Mukama Katonda abaddizeewo. Mbasaba tusigale nga tuli kimu nga abaana b'eggomba kubanga tugamba nti gomba maama gomba taata. Ate katwafuna ne Agida live ante Agida live yeddoboozi ly'eggomba.